What's your name? How old are you? 12 years. Like primary school. Which class? Primary 7. I'm going to primary 7. You are the firstborn. Next time. So what do you do? School? River College School. Which class? Senior 4. You are going to sit senior 4? Yes, I'm going to sit senior 4. What's your name, son? Here, Troy Hill. Which school? I was at St. Charles. So I'm going like this. I'm waiting for my results of PRA. Yeah. Good luck. Anna, those abaana tubalabe. Ebyokweyamaayama mulumbe abantu beyama ne batakola ki? Naye bw'obanga okomeddwako togaananga kukola ki? Simanyi tukola tutya kyeyamaanyi bwabeera wakomeddwako kuba abagagga we bali wano ba Abitex, ba Muvola, ba Dr. Bosa. Naye kaseera kamwe kanaatuuka namwe munaayogera. Nze nja kweyama nti lwe kiganye nnyo si weewaawo bannange obuyambu bwange bwebwo nti lwe kiba kikoze ki sinywa mwenge yogedde ntegeera kasita abazadde we bali we kiba kikoze ki kiganye nnyo kuba nasomako nga sina muzadde waliwo lwe kikola ki ekigaana. Tulina abaana bangi ababa celebrities sebo Dr. Bosa ewaffe bangi eyo ewaffe. Kale neeyamye bwe nti lwe kiba kiganye bamaama b'abaana kati gwotegeera bulungi. Musumba Honorable era Pastor Peter Sematimba musajjawo yeeyamye agenda kuweererako abaana babiri. Basatu nendooza yagambye basatu yagambye bonna bonna oli Honorable bane tukubireko Honorable Peter Sematimba atutikudde omugugu. Nze neeyamye ebitabo ne peeni lwe kiba kiganye naye omukulu abakutteko mugagga so tuwummodde naye lwe kyekyanga noga nti olinayo ankowa omulala. Kale katusabe katuyimukeeko ffenna. Kale katusabe ekisooka tukutendereza Yesu oli mwana wa Ndiga omusatolekanye unaziza nebaza olokozi. Katuzibiriza amaaso tusabe. Let's go down. Ayi Katonda abalanga tuyimiridde. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Okufiirwa taata si kintu kyangu. Ekituli ekiri mu mitima gy'abaana bano. Okufiirwa omwami ekituli ekiri mu mitima gya nnamwandu. Ayi Mukama, Bayibuli egamba nti gwe mubeezi atabulawo mu kulaba ennaku. Era Bayibuli namba ekuyita taata wa mulekwa nti era gwe bba wa nnamwandu. Just to encourage you guys, nafiirwa taata wange mu bifo mwami Abitex yammanyi. Nali simanyi kiddako naye Katonda andabiridde okutuusa leero. Nsaba nammwe mugumire mu Katonda. Tumubakwasizza ayi Katonda. Ye kennyini abateekeko amaaso ge. Katonda ababeere muveemu abantu ab'amaanyi. Katonda ayambe abazadde bammwe. Katonda ayambe Honorable Peter Sematimba amukwatireko nnyo nga bwe yeeyamye. Ayi Katonda omuyinza buli kintu. Abaana bano babo kaakano. Gwe taata waabwe. Era nsaba muddukiranga gy'ali oyo Katonda waabwe. Nsabye Katonda yeebazibwe nti babalese temuli mu kibaya.
nga mutandise okwetengerera newankubadde omuntu wonna wakuviirako kabakadde kazibu. Mukama tukwasizza famire, tukwasizza bazadde bammese, tukwasizza bamaama, tukwasizza abaana. Ayi Katonda bakwatireko, gwe yankwatirako okuva ndi mwana muto nga nzigwesezaawo nga maama tewali tata tewali, nentambula n'enzonga eno neeri, naye nojja nondabirira okutuusa leero. Ne bano abaana ojja balabirirayo Mukama. Era nsaba bagumye nga bonna bamanye nti tebali bokka, balina baganda baabwe bamoti, balina baganda baabwe bataata baabwe abalala, tebali bokka Mukama. Naffe wetuli babona Peter we bali, nsabye bakule ne bazadde baabwe babeerewo nga balaba abaana bano bawangula. Era nsabye ekirabo kye muyinza okuwa taata wammwe singa muwangula ne musoma ne mumalako. That's the gift you can give to your father. Katonda abalabirire, abagumye. Tubakwasiza Katonda omuyinza wa buli kintu kyonna. Era ne tusaba nti n'okufa kulwirewo ddala okubeera mu nnyumba zammwe. Muwangaale mukootekoote. Tubeerewo ku graduation party zammwe, tubeerewo ne ku mbaga zammwe, tulabe ne ku baana b'abaana bammwe nga Yobu. Bino byonna mbisabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Tuyanzanye Pastor Wilson Bugembe. Thank you so much. Pastor Ngawa. Special announcement. Waliwo omwami gwe bakwasiza akaveera